egaali bebavuuka botambula nabo abayaaye n'abatali bayaaye. Ekisooka Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu agikoze bubi nnyo kubanga azuukuka ng'amaze okukola ensobi. Nze zimu ku nsonga ezangobya mu Nuupu ezitajja ku mawulire ne mu discussion kuzimba gaali. Egaali bebavuuka botambula nabo abateekawo embeera otambula n'omuwendo okusinza ku busobozi. Kati nze natambulanga n'eggaali ne bankwatira manvuuli marketinga kintu tutuuka awantu netuteekawo ensasagge era ne twonoonawo. Okitegedde tumaketinga kintu ebyo byamutiisanga era nga bimunyiiza. Era nga mawulire nga funa nti omukulu si musanyufu n'engeri gy'okola ki gy'okolamu emirimu gyo omwefaanaanyiriza olaga ekifaananyi ky'obukulembeze olinga agamba nti gwe omuddira mu bigere. Okitegedde ekyo kyanviiramu olutalo olw'amaanyi era ekibiina nenkikola ki nenkimulekera. Kakati ekintu nga wakigoberamu ne bammemba mu kibiina after 2 years kati ate kyo advocating bakole kitegeeza you're not a visionary leader. Era nze a revolutionalist oba toyinza kunkomandinga. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako banyiriza ennyumba ne balekanga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 66 50. Manyo ba debate y'omukulu wagirabye erese naye ate debate endala ezizze mu Bannayuganda okuba nti bakubaganya ebirowoozo kubanga Bannayuganda bateeka nnyo eriiso ku muntu kasita weesowolayo nti weetaaga obukulembeze bw'eggwanga. So buli lw'okubaganya ebirowoozo bakupimaapima balabe ddala omuntu ono asobola atasobola. So omulundi guno era omukulu twamulabye. So simanyi gwe debate wagirabye otya yatambudde nga bwe walisuubidde oba naawe wafunyeemu enkenyera mu nsonga eyo? Ekisookera ddala mukulu namulaba kituufu ng'ayogera eri eggwanga naye nze nafunirawo nakwatirawo kapeeni nentandika okulaba biki byagudde amangu. Ekisookera ddala it was a strategic mistake okukkiriza okukyazibwa ku lunaku lw'okulimba. That was the first mistake. Ku lunaku lwa Fool's Day. So kyakola bubi okubeera nga omuntu ng'oyo oli ku mpewo ku lunaku olw'okulimba. Olunaku lw'okulimba empewo gy'omaze ebbanga nga toliiko. Kati bali ne bakuteekerateekera program nga ya lunaku lwakulimba. Whether it was by coincidence or by what, but kimala ne kiba nti it was by design. Are you sure? If abataputa ebintu. Kiba kirabika kitya ku lulwo olabanga olunaku olwo si lwa abantu bali serious. Naddala ng'oludde communicating eri eggwanga nojja n'ocommunicating kubanga lunaku lwakulimba okitegeera. Kakati eyo ensobi number 1. Ensobi number 2 ye dressing code. Kakati Oweekitiibwa Kyagulanyi amaanyi ge gye gali ne gye yava si be yajja okucommunicatingira. Yajja ali extremely smart akubye esuuti ya miliyoni ze 6 engatto ye ya miliyoni 2.5
n'esaati y'amaanyi ya $2 wekiwulidde nga mukakamu nnyo nga zze ku discussinga democratic issues. Naye omuntu eyeetaaga obukulembeze bw'eggwanga wali musuubidde kwambala ati muntu nga weegwanyiza nanti nkubuulira nze nakola course unit mu degree yange ya public administration nakola public relation as a full unit era nagifunamu naye mu public relation tewaliwo kye bayita general public tebageneralizinga bintu wabaawo section of people bo communicatingamu okusinza ku product gyokola ki gyotunda si kugeneralizinga okitegedde kakati brandi yawo ekitiibwa Kyagulanyi ya ghetto era ghetto ye mufulumya okumuleeta mu kisaawe era abaali mu ghetto ne bajja ku forefront abaali unprivileged abaali tebafiibwako ng'ekyali kyogerwa abayaaye bano ba Chapati Bbiri Magi Chapati Bbiri Bijanjaalo abo agula ekikomando mu kaveera n'akinuuna bunuunyi bw'ati wali obalabyeko mbalaba nali mbalabyeko abo nkolera ekiswazi niiga ekiswazi niiga okimanyi ate ekyo sikimanyi naye ab'ekikomando abakinuuna wano oba obamanyi mbamanyi kati ekiswazi niiga ye chapati muwogo ovacado ebijanjaalo biba wamu kiswazi niiga kisukkako ku kikomando ndaba mpuliddemu ku ovacado kakati abo ye constituency ye era yamufuula ow'enjawulo ku basambi abalala bonna kituufu era ojjukira Dr. Besigye yalinga ayomba ng'alaba waliwo section of people abatawaayo obulamu bwabwe n'obudde bwabwe mu kuleeta enkyukakyuka kati eriyo eyo bwekulaba ng'ozze ng'olinga agenda okwadressinga senate ya America olinga agenda okwadressinga European Union yo oba ogiriddemu oba ogitadde oba ogiraze nti wasomoka so yabadde diplomat nnyo extremely ate nga tuli mu struggle tulwanyisa nakyemalira kati olina bwe wadressinga issues z'obwanakyemalira ng'oli mukaka ng'oli extremely smart nga kwegamba oli mu Westminster model oba okagudde bino ebintu bikulu nnyo mufe abali mu lutalo so gwe ku lulwo ogamba ne president wa Ukraine ono atambulira mu t-shirt omuyita musiroloza banne ne bamugamba nti lwaki oyambala bwoti yes ayambala nga bw'oyambala so mutuufu nkugambye era yabagamba nze ndi mu lutalo ndi ku front nze mbere wano nga nkubye ekikoola zena mu masaamasa abantu bange bafa yegabwe olutalo bwe lunaggwa nja kwambala suuti efaanana eyiyo obeesingako yes and that was a revolutionary answer sure yes eyo gye bayita struggle okiwulidde naye kakati omusajja wuuyo kati ekigambo tutulwanyisa bwanakyemaliro oyinza okyogera suuti oli mu ya $6,000,000 engatu ya $2.5 saati ya $2 zijja $75,000 oyinza ogamba tuli bubi wansi olesewo emmotoka tayitamu masasi kuba otambudde kiro tomanya kinaddako yona bulletproof tiwali wansi wali gyolese mu parking oyinza ogamba tufa tuggwawo wiikisi 2 emabega wakava ku lyato ery'amaanyi gali amaato gali agabali abasajja abagagga abamalayo kuba badde ne famire yo fe abali ku Chapati n'ebijanjalo oba okyatukiikirira ebirowoozo byaffe mu lutalo so kyekifaananyi ekyafuddeyo ekyo kyekifaananyi ekyavuddeyo ng'ate to make matters worse ensonga y'essuuti n'amataayi n'essaati enjeru ku kitebe kya Nuupu kivumo tokiwulirangako
twakuwa obusuuti n'obutaayi be basinzo tubonyabonya kakati gwa ogakubye n'ogamalayo kiba kitegeeza nti wali tolina buyinana oba sente zigagula oba sitayiro mu butamanya n'otandika okuvumirira amasuuti kati sigolimu kubanga bakuba mpuuga bamufulumya bamuvunaana okwambala amasuuti okuvimba okiwulidde nkuwulira Ssenyonyi wali omulabyeko mu Timbaland kale mu buutu ng'eno yenze yino desert situumu yange wali ogimulabyemuko is a diplomat leader of opposition parliament kakati ekyali kivumisa oli kiki nti yali avimba mukungu asiba obutaayi gwe nga toli mu silivulesi nga Ssenyonyi kati ebyo byonna it was a contradiction kati ezo mesi bbiri suuti n'olunaku yes ku lunaku luno katono nnyo sooka onzirireyokko kubanga nze sisuubira nti bw'ogamba nti olunaku lwafuluzidde nti ddala teri muntu yalibadde akyazibwa okugenda ku mpewo okubaako nekyayogera ekiri serious kubanga nkimanyi nti bangi ddala bakola ku lunaku olwo oba babakyaza oba bakola ebintu ebyenjawulo ku lunaku olwo anti kakati omukulembeze nga tokimanyi olina abakufollowinga mu bulungi ne mu bubi tokkiriza kusuula mwaka akateeba olw'okuba bangi bakoze ku olwo empewo yonna gy'oludde ogenda kati nze ndiregula panelist wano bwonkyaza ku lwokubiri tekyewuunyisa kituufu kuba ndi waawa waawano naye singa mu myaka ena ondeesemu omulundi gumu ondeesemu lunaku lwakulimba we abantu batandika okwebuuza kitegeeza watudde n'opulaninga ono afeze afera mu nti olwaliro tuleetaani amuyisizaamu eggaali olwaliro tuleetaani atali serious kubanga eri tv sebo eri tv sebo eriko abagezi abatuula ne bagamba mweno debate mweno situation tuleetaani kufuluzidde ikufuluzidde gwe acclaiming okusaba bwa president bw'eggwanga ne bakuleeta after 4 years lwe bakuleese ekyo n'otakiraba yali asabadde next week olunaaluwuuka nebigirwa mulina ebintu byemulengera ndowooza ffe bye tutalengera anti tukola critical analysis so omaze emyaka ena nga tebakukyaza yes bakukyaziza ku lunaku olw'okulimba olw'abasiiba abagwagwagwagwa kale kitegeeza oze kugwagwa byogenda okwogera bigenda kubalibwa ku olwo olunaku kubanga olwo olunaku waliwo omunamawulire eyagenda n'atreatinga bamuyita Sudiru bya Ruhanga omumanyi n'agamba seeka etudde egenda kutuula akawungeezi ka leero jjajja yabise ayagala kusuulawo tawe agiwa muhoozi kayina erugaba kati nze naye sinategeera nti lunaku lwakulimba nengira bwe nti nenganda musajja ono mumanyi bulungi nnyo munamawulire is a distinguished journalist bw'aba awandiisa ekintu tekibuusibwabuusibwa naye ngenda okulaba kyawandiise tekitrendinga ku mikutu emirala tekiriiko nensooka ngenda ku mikutu gy'abalala bemmanyi abandi badde n'amawulire ago nga tebaliiyo nemaliriza nga ngamba nenkuba yesimu bbiri nibanga olwaliro lwakulimba koza wamma gugambye yali ankyusiza timing ninga jjajja awaayo akati nga ffe tuli nga tulaba kwetegeka so olwo lunaku lwa bintu bya kisaazisaazi so ku lunaku olwo omuntu ali serious tosobola kwogera eri ggwanga ng'ate oludde okulabibwa tosobola nze nga nze so oyagala gamba nti omusajja kati bye yayogera babitwalanga bya kisaazisaazi anti kakati kyekitegeeza kyova olaba mu bye yayogera temuliimu political statement ye trending kituufu ku line tebiri sinnabagiraba maife twalinga tukyamuyina nga tuli bahandlers be nga tayinza kukola public appearance nga agenze kwogera naye otabawo statement zitrendinga nga tekisoboka
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Kubanga twalinga tumanyi area gy'abakola ki gy'abakwata egenda okukwata abantu mu babiro naye kakati wuyo yazze ng'ali flat ng'ali completely flat kyova olaba ebyatrendinze ye entuuka ye arrival of video obwo nayambuka madaala nekubisa ebifaananyi ku reception bastaafu ne bekubisaamu ebifaananyi ne bayingira lift ne bafuna ka video byebyo ebya showbiz bye byakoze ki naye program wali oli content w'ebyobufuzi teyavuddeyo kakati ye asigala akyanyumirwa nga celeb an artist okitegedde kubanga ebyo byaba abayimbi byabeerangawo ne babebe okubire bakamiriyo bya showbiz notuuka nti ani yasinze okubamba tewa akasajja kabambye gwe kaze n'eggaali ebyo byebyo byennyini byebabeerangamu kati nze ow'ebyobufuzi ayagala jjajja ndabe nga munyenyanyenya tiyankiikiridde awamu ne ghetto community tiyagikoze eki tiyagikiikiridde kakati ne diplomatic world nayo ng'ogyeko esuuti gye yakubye n'ebirala tewabadde message yaabwe so mu bumpimpi yabadde flat era mwangu wa kujungulula na kuyiwamu mazzi okiwulidde mu zino ensonga z'eggwanga yes kubanga talina nsonga nungamu gyakoze eki nsonga ya muzinzi gye yeekutteko kati ffe mu ERP ffe twekutte ku nsonga ya regional political empowerment ffe kitwadvocatingira era kyantuusiza okwogera kwe kwandaze nti mu Uganda mulimu bapuleya aba basatu asookera ddala General Yoweri Museveni on how to maintain and control power ekyakikolera emisana naki n'ekiro owokubiri Dr. Besigye mu overthrowinga oli ayagala obutavaako era naye omulaba abadde akikiitanya amapeesa kwegamba akyalaga nti opposition ow'omuzinzi mu nsonga enekusifu ziri ezikyusa gavumenti anyiga amapeesa owokusatu yenze gweyogera naye wano Sebujeno Bigirwa Moses naawe muliigi eyo ogwayo omanyi lwaki so fa bukyanga tubeerawo mu byobufuzi byawano ebyekyoposition nze yaleese strategy nzeka nengamba nti jjajja tuba tunaamusobola buli muntu akolere wayina amaanyi tovaawo maximizing amaanyi gaago mu kitundu ekyo tovaawo gwazze ne strategy nze ayina pulaani y'olutalo omanyi abantu bangi kati tetugenda mu byakulonda ebiseera bingi ebibiina byobufuzi bivaayo naye bangi baanalisiti babuuza ideology endowooza ey'ekibiina mwengammwe endowooza yamwereki endowooza yaffe ng'emaanyi kuba nina gwe mbuuziza nangamba kuba byawukana moto oba eŋŋombo eyawukana n'ensonga ya ideology n'endowooza nina gwe mbuuziza nangamba fa ideology yaffe people power our power people power our power nemugamba moto eyawukana nekwa ideology niyenga kya obadde olina okuzikiza kamera zo kubanga abalabi baffe abadde abamalira obudde bwabwereere ekirungi bamuwulidde bamulabye taba musajja wange wemayuge era eyo so
kati byengambe ebyo ndi ebibiina byaffe bino kakati ffe kyaffe tekinafuuka kibiina kikyali kisinde naye ffe we are realist ensonga tugitunuulira mu bulambulukufu bwayo mu kubeerawo kwayo mu maanyi gaayo ne tugisalira amagezi we are realist ideologically era njagala okutegeeza tunaba tufuuse ekibiina officially tujja kwongera okulambulula the realism as a type of ideology oba political theory etegeeza ki abantu bakole ki bakitegeere bulungi kati olwokuba tuoperatinga ng'ekisinde waliwo notisi zetulekayo entonotono kubanga mu field mujjudde ababbi ba idea babbi b'ebirowoozo bayitirivu nnyo ate nga balina esente kituufu anytime akitekesa mu nkola ye n'atambula kibanga omusajja omwavu okweyogezayogeza nti okimanyi nti poloti ya wali bagitunda kumba ayogera waliwo omugagga nga najagala dda awo si buno omusajja ali bubi banka emutwala kati yo omugagga ayina esente akwata bukwasi simu n'awanika emirongooti enkeera waalwo aba ali mu kubala kukomba ku lugala asasule naye ani yaleeta amawulire ono omwavu so kakati tukonsiringa information mu kiseera kino kubanga ekibba information kingi nnyo mu field naye nkuwaddeko akati nti we are realist muli ba realist kakati lwaki nkugambye nti baplayer tuli basatu fe ku side yaffe osobola otunuulira nga ba underdog okutunuulira nga ba underdog n'oyogera by'oyagala naye njagala okutegeeza tewaliwo yaleese kirowoozo kizitowanga kyaffe as far as okwapurutinga General Museveni is concerned taliiwo era omukulu bwe yali ayogera talinayo ka strategic plan naaka keyakoonako kati n'abanga abawagizi be abalese mu suspense obanga abalese mu kaseera kazibu nnyo ak'okusigala nga bawagira omuyimbi waabwe nga star kwegamba ng'omuntu nga serebu waabwe naye nga si byakujjako jjajja ekyo kintu njagala kibeere very clear nga si byakumujjako kuba ye byavaamu tebitwala jjajja byayogera tebirina we bizza kubanga yakugambye nti agenda kusimbawo mu ggwanga lyonna abantu okuva kuba president okutuuka ku chairman LC1 era n'asaba bannayuganda bamuwagire naye ekyo yakyogedde ng'akimanyire ddala n'agamba nti era bagenda biwangula naye nga yakava ekisolo yafuna obululu 9 abamuwangula bali mu 5,000 4,000 okitegedde kati era ye yakugambye nti akalulu akatandikidde kuki ye abala kawempe era gwe yakonyeeko yekka yakatandikidde kawempe akalutu kalimu era kawempe twakoze ki twawangudde atandikira kawempe neerabira nti eddokolo yaliyo n'afuna obululu 7 27 oyamu yaliyo n'afuna obululu 4 omoro yaliyo n'afuna obululu 16 eserere yaliyo n'afuna obululu 13 ku kandidate wa anti eyo yonna Uganda kituufu ate different sub-regions kakati olaba yakonye stamp mu strategy ya kuba bamubuuziza ku kya abasajja b'okuva eri ne bajja beesimbe wano okiwulidde kakati Lubongoyo okwesimba Kampala Central mufumbiro okwesimba enakawa kikonfaminga kyetwogera 100% nti tuoperatingire mu trenches zaffe gye tulina amaanyi. The fact is NUP is in Buganda. That's why Lubongoya tasobola kugenda ewaabwe. That's why Waiswa ebusoge wafu akoze eki adduseeyo azisimba alina kawa. That is regional political empowerment kati bulijjo bampakanyizaaki.
ku mukutu gwo guno ngenda mu comment section nenda banga wakyaliyo ebivukavuka ebirowooza mu bikyali politics w'okuvuma politics obukomanyoko njagala eyo point mugiwemu amazzi nti lwaki tebagenze eri lwaki basigadde yes nalabye Rubongo Yanga yewozaako ku nsonga eyo ng'agamba nti bw'anaabeera wano okumpi ajja kusobola okuba nga arwaninga bulungi emirimu gy'ekibiina okusinga ogenda eri nandala mafa byava Mbale si secretary general owulidde bali ba complaining bwe yali agala ofulumya ekibiina teyabafulumya eyo si nsonga betewe badde kibuuzo ky'amaanyi lwaki abantu bano waliwo n'abakireeta ne bagamba nti lwaki ate mutandika ekibiina ate nga mwegwanyiza n'ebifo bino waliwo n'abatandise okwogera ndabye banalist bangi abavuddeyo nga bagamba nti abamu baali badde tekiniko nga naddala secretary general bangi bagamba secretary general oyo yali badde teyeesimbawo olw'emirimu kubanga omulimu gwe guli full time so yali badde atunuulira kibiina nti naye okwesimbawo abamu baguyisa omululu bagamba nti walabika waliwo omululu gw'ebifo kakati eyo point ngenda gikubuulira bulungi ogitegeera naye kamalirize point eri econfirminga ideology gye twaleeta nti buli kibiina kina we kirina amaanyi awalala kinafu kyovulaba ba top leaders aba NUP badduseeyo gye bava ne bagamba twesimbewa wano we tulina amaanyi so that is point number 1 point number 2 ku nsonga gy'oleese ba top officials b'ekibiina okwesimbawo si mululu naye kitegeeza ki kitegeeza nti kiri ekifo ekinene kitwogerako tekiriyo that is the implication bakimanyi kiri tebakisobola tekijja kufunika therefore kikyali walo kifuna therefore tugira tukwata bino ebisoboka butulinda Katonda kyanakola ki kyanaleeta that is the interpretation tebali sure kubanga owekitiibwa Katana n'omutwala Entebbe municipality okiba Lubongo ya Kampala Central Nobianili Meya Nakawa oye mumyuka w'omukulu in all aspects of life waiso mufumbiro naye yalwana n'abeerawo ku second layer n'ogamba let me sacrifice a sitting MP nyigewo omusajja wange waiso okay na sacrificinga bali mwezo ani omula chairman Nyanzi Kawempe South tiimu yonna esookerwako PPS omukyala bamuyita Sala Muwonge olwo omukyala atuulaawo ku kameeza akasembayo yoko oyingire mu ofisi y'omukulu ye administrator w'ekitebe Wekamwenge n'ayagala bwa kansala bw'abakyala obw'Emakindi okay olwokuba yapangisaayo kuzina abantu bawa abantu oba opangisa oba tolina yes kakati ekyo kitegeeza ki principal private secretary wona naye wakubisiza ekipande kitegeeza we muli stagnant temusobola kuvaawo kwambuka waggulu pate egenda ku running etya kuba bwemba mpuliriza kumpi buli omu alina ekifo kyeyegwanyisa ne bafutu soja wansi abaali badde abasirikale abalwana nabo bakubiza ekipande jjukira buli akubye ekipande tasigala kyekimu mu ndaba y'ebintu Gipol Curtain Road Fixers bongera okutegeeza nti bebokka bakafulu mu kigambo kya curtains ayagala okumuteerayo curtains bakale baffe bano bongera okutegeeza togenda walala wonna beba Gipol Curtain Road Fixers bakale baffe bano bali tested bw'obanga oyagala okukola n'abantu abali tested togenda wantu walala wonna Gipol Curtain Road Fixers be bagenda okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe mu nnyumba yo
oyinza okuba olina flat, oyinza okuba olina ennyumba zaffe zino eza bulijjo bangal, oyinza okuba olina oba nnyumba ki bagamba nti eyinza okuba office. Bakadde baffe bano bagamba nti be bokka abajja okubanga bakuteerayo curtains ez'omulembe era nga osobola okubatuukirira ku namba yaabwe bakubire kasimu bali ku nooti 755 16665. Gipol Curtain Road Fixers bakakensa mu kusiba curtain mu mayumba aganyumira amaaso okulabako. Banyiriza ennyumba ne baleka nga naawe osiimye. Basiba curtain roads mayumba okuviira ddala ku nnyumba ez'emizigo mpaka ku ziri ez'abaakolamu. Basiba ebika bya curtain roads nga eza metallic, coated, plastic, wooden n'ebika ebirala byonna. Okupima kwa bwereere awamu n'ekyo ne samples ziba za bwereere. Gipol Curtain Road Fixers basooka kukola olwo n'olyoka osasula ate nga wonna w'oli bakutuukako ne bakukolerako awo nga totaddeemu yadde n'ennusu okubanoonya. Okumanya ebisingawo Gipol Curtain Road Fixers 0755 16 56 Fe abali mu lutalo luli olunene olw'okuleeta enkyukakyuka era temutunenyanga nga tukoze eki nga abasajja tubavuddeko kubanga nze mba ntunula ne ngamba wano bizinesi ekyaliwo wano bizinesi tewali nina okusala amagezi amalala okitegeera kubanga nze ate siri wa showbiz nze ate siri wa kulwanira views na comment na kuzimba mukutu gwange nze nemikutu sirina because it is for what I have other platform kwensobola okukola ki okwogerera obubaka ne butuuka sinza kuddaawo ntandika okuyiyiriza mukutu gwange gunaalinya gutya buli lunaku ofune ekyokwogera. Nze Facebook account yange mala n'omwezi nga sipostinzeeyo naye obubaka busigala bukola ki omukulu yazze n'eŋŋombo ey'eggaali era bannayuganda bonna beebuuza ono ategeeza ki kubanga eggaali ze tubadde tumanyi zibadde gaali z'abayaayi abakuba abantu ababba abantu abalwanalwana nga bawerekedde ku abo bayimbi bannaabwe oba bannabyabufuzi bannaabwe. So kati omukulu agamba omulundi guno azze n'eggaali. Eggaali etandise okwebuuzisa bannayuganda kiki kyategeeza kubanga kyetwaga nti luli yatugamba strategy jazze nayo tetujja gitegeera eri Rabadaba style. So omulundi guno nagwo eggaali bwezze buli omu yeebuuza kiki kiri emabega waakyo gw'obitegeera. kakati ekisooka Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu agikoze bubi nnyo kubanga azuukuka ng'amaze okukola ensobi. Nze zimu ku nsonga ezangobya mu Nuupu ezitajja ku mawulire ne mu discussion kuzimba ggaali. Kiki ekyo kyayogerako kiki ekyo eggaali be bavubuka b'otambula nabo abateekawo embeera otambula n'omuwendo okusinza ku busobozi. Kati nze natambulanga n'eggaali ne bankwatira manvuuli marketinga kintu tutuuka awantu netuteekawo ensasagge era ne twonoonawo okitegedde tumarketinga kintu ebyo byamutiisanga era nga bimunyiiza era nga mawulire nga funa nti omukulu si musanyufu n'engeri gy'okola ki gy'okolamu emirimu gyo omwefaanaanyiriza olaga ekifaanyi ky'obukulembeze olinga agamba nti gwe omuddira mu bigere okitegedde ekyo kyanviiramu olutalo olw'amaanyi era ekibiina nenkikola ki nenkimulekera. Kakati ekintu nga wakigoberamu ne bammemba mu kibiina after 2 years kati ate kyo advocating nga bakole kitegeeza you are not a visionary leader era nze a revolutionalist oba toyinza kunkomandinga otasobola kulengera omukulembeze sebo kye bayita leadership leading
okubeera mu maaso g'abanno kitegeeza nti olaba olengera wala okola prediction okay kwegamba ekintu okifumintirizaako nnyo nga tonaba kukola ki nga bano tebanakiraba kiva bagamba nti omusajja mukulembeze oyo ye mukulembeze waffe kakati okwadvocatingira egaali mu kiseera kino nga n'ebigiro wamugoba omuvunaana kuzimba gaali nzi kyoba oliko mba sikitegeera sikoddemu onnyonnyole bannayuganda egaali kyeki egaali be bavuuka b'otambula nabo abayaaye n'abatali bayaaye so omukulu kati strategy ye kuzimba gaali egaali mulimu ki gweyinza okukola no egaali politics watuuse kati egaali yeetaagisa lwansonga nti woba tolina gaali oyinza n'okulemererwa okwogera ku mukolo n'otuuka ku mukolo oba gwakuziika n'ojja n'ogwa mu gaali z'abalala oba okwata omuzindalo booti ne baleeka ne bakulemesa n'oswalaswala nankanyi yaswadde ani Kalwanga ebusujju yategese omupiira Kalwanga ebusujju yategese omupiira ku final abasajja bukuba final ndowooza ku idide Kalwanga agenda alambula enyiriri nga siponsa waki akasajja ne kamugamba sebonale bugenda otuule wali fe tuzze kusamba omupiira tolina nyiriri ogenda kulambula wano nti obadde ki nti tojja zirambula tukubuulidde ssebo nti muleke nammwe nzi yatesitese kino ekintu nja kuguyuwa ne bamugamba nti ate tolina mupiira gwogenda kuyuwa wano tugenda kugusamba talina gaali nayagala n'okulwana akasajja ne kamugamba oba olwana kola ki lwana mumuleke alwane anti mubaka mumuleke alwane kati olaba vidiyo emu olaba bwe yazze yekka bino ebyokwagala ebyokekereza esente projekiti ye yonna gy'abadde azimbye neefa ate nga tonamenti eyo kyekimu ku bye mukola ebitumbula ebitambuza erinnya nerikuteeka mu bantu kati egaali yeetaagisa abakuba n'egaali ng'atuuse n'egaali yaawo baana 45 baliyingiddewo sebo tolina bwokanga muntu alina magye g'abantu 40 eyo mukono guvuga bano tebagenda kubayoola buyoozi kati kubanga omuntu kasita awulira ebintu bino ate abamu babadde batambula mu bulungi ne waliwo batambula nga banyaga so togenda okwesanga kati nga security ategenda kuyingirawo katandika kusatulula gaali kisinzira kwani azimba kati nze nina egaali ekamuli sijja kulimba ne Busoga naye waliwo omukolo gunasangako obusajja bwa Nuubu ekamuli eyo ne bwagala mbu bukole eri enfujjo bakulemesi nti bwagala kuteekawo eyo embeera okandeti waabwe yali amaze okwogera nga ffe tumuwadde respect n'akola ki n'ayogera kati ne bwagala okuleekaanira mu kwogera kwange kakati ffe enzanya yaffe endala kati ate ffe sife abo abahandolinga epesa twalinyiga ate wa Church of Uganda yabahandolinga ne babeera extremely embarrassed ne bagala n'okweyambula bi ovolo okiwulidde kubanga nange egaali yange weeri tubadde tusobola okulemesa okwogera ne kapasi tubasinza naye ffe tukulese n'okola ki n'oyogera kakati gwe olw'okuba oyodde obuyaayeyayo obutaalidde nakyaggulo obuleese bwebuleekandire munze gye n'omulamba saakozesa lyanyi lya gaali banaddiini bebakola ki bebakihandolinga era tebalikiddamu ekyo nekiggwa naye kondakiti y'eggaali esinzira ku komanda ebigendererwa bye kubanga nze egaali yange toyinzaga nti babbye akasimu tekisoboka ekisooka bali branded bali branded bamanyiddwa bali pure tebalina ku mukolo kakati nze egaali yange
nibo tujja ku mbaga ewuwo okujjako nga mmanyi nti Kisubi musajja wange katubulira akamereke ekiwulidde naye tebakkirizibwa nakulya kamere bayinza okulya ebitaliika oyinza otumalawo amajja ate tegazimbika enkiraba oyinza otumalawo kakati nze making sure nti moving time buli mwana alikiriya obutayayana gye tugenze naye obasanga bagudde mu bisepiki by'omunyimbe bakubye sijui bareti za nupu baliyo bali pirawo wolumbe ebyo tebikola bakomanda bafu kati that level of organization is dinali ntambulizaako mukulu ng'emutiisa kati ate ndaba gya advocating yegaali eyo so akalulu kano tusuubire egaali ze zigenda okuuma akalulu yeetaagisa naye kati kubanga bw'oba tolina gaali n'okakuuma tosobola ekyokubiri bw'oba tolina gaali n'okulangirira tebasobola egaali enaasobola jaati gye twalabye kawempe andi kakati jaati ate bali bameka bajja kuwera kali kalulu sebo kalulu naye sebo lwakuba nti bano abasambi bannange baganya oku appreciatinga new ideas mu kisaawe naye ensonga ya regional political empowerment General Museveni bwaleeta UPDF n'agimalayo ne byatwala mu nsi endala n'abakomyawo abatatusobola kubanga tuba tuconcentratinze amaanyi gaffe mu bitundu byaffe kati tumusitwekinga amaanyi agaba mu Busoga waba n'agazikiza aba yeetaaga okukola deployment y'amaanyi kati olaba bwakola deployment y'amaanyi mu Busoga ate mu Mambuka n'atagikola kubanga naye waliyo force eyaki ey'amaanyi Far East n'atagikola mu Central ni wabawa w'omulema because you have concentrated your efforts ku nsonga eyo muba musobola okumutwala naye olw'okuba abasambi bannanga abasinga they are beneficiaries mu irregularities zino ziriwo tutambulirawo baganyulwa so nga tuwumbawumba omukulu mu debate ye is he a presidential material mukulaba okuko okusinziira ku debate gye twalabye yakyuka takyali olw'ensonga tamanyi opponent okitegedde tamanyi opponent nekyayolutalo tagimanyi yes kakati ebyo bibiri oba tobimanyi the principle ezisookerwako ku identifying an enemy. Who is the enemy? Do you understand him or her? Omutegeera ebimuteekawo bimanyi kati wano tutudde establishment number kituufu ogimanyi eno okugiwangula ebikola byonna weebiri okitegeera kati who is the enemy woba tomumanyi tosobola kubeera a material in that line kati ate woba tomanyi the nature of the struggle, which type of struggle are we in? Is it a democratic struggle? Is it a revolutionary struggle? Is it a protracted war? Kati ebyo byonna byonna tabana kubidefining kati ate oyinza omuyita material. Waliwo engombo ennaku zino ereze nti abantu balonde a protest vote. Ekintu kino olabanga kinaakola amasannyalaze gakyaliko kubanga owulira nti era ng'omulundi guli bwe bagambanga ng'oba osanze eki nti tikinga mbuleera eri abakyalowooza nti amasannyalaze gano gakyaliko era y'ensonga lwaki owulira nti neekawempe nti yabadde protest vote era bagamba nti kati kyekyetaagisa okukola nkulaba okukuola banga kikyasoboka kakati kyannaku nnyo nti abantu ba wansi ate bali be bafuusa abakulembeze local peoples, they are the leaders be baleading ate abakulembeze ekigambo protest vote bano boogeddeko kyogere ba abantu bakiteeka dda mu nkola kubanga gwe okugenda
mukalulu owa UPC mu ekyo ekitundu n'afuna emitwalo 2,300 gwe n'ofuna 7,27. What is that in your understanding? Eyo si protest vote bwekiba gwe okugenda mu kalulu ekisolo awangudde n'afuna emitwalo 5 amuzeeko n'afuna 4 okiwulidde n'ofuna obululu 9 move. Eyo si protest vote. Ne waliwo yabagamba nti mukole protest vote eyo. Bano banyumyako bunyumya mboozi. Naye abantu ba bulijjo bakiteeka dda mu nkola. Okay. N'otuuka Kawempe. Ku bantu, in fact Kawempe kyatukoze, Kawempe tatuwa kifaananyi kituufu. Kubanga Nuupu yajjewo win kituufu. And a protest vote kituufu. Naye protest vote esinga okulabika mu Kawempe y'abataalonze. Because babadde emitwalo 17. Abantu baali bangi, abalonda baali batono. Emitwalo 16 n'obugwamu tebwalonda. Bw'ogatta abalonda obululu obwakuba bonna ba candidates abalimu tebuwera mitwalo 3. So what is the protest vote? What is the question of protest vote mu kalulu ako? In fact oyinza ogamba nti abaprotestinga be bataalonda. Nti abantu bakoowu. Abantu bakoowu. That is a protest vote. Kati wano mu Buganda oba ogenze n'Akawempe. Protest vote yali mu kubitamwa. Bitunyiye. Abantu 16 mu 7 bitukoze eki? Bitutamye tujja kulinnyayo. So kati omuntu ayogera ku protest vote ng'alowooza nti it is a new strategy. Ali mu kinnya kya Futyaga. Okay. Abantu already bamanyi kye bakola ki? Abantu already bali mu maaso. Era nze nsaasira busaasizi abagoberezi baffe n'ogoberera omuntu nga muzibe. Nange nazuula luvannyuma nti ekintu bwe kiti bwe kiri. Abantu bagoberera muzibe. Omuntu nga talaba. Naye nga mwesuubirya mulikola ki? Uliri omwo. Nzera awo we nakoma ne ngamba owaayi kangende neeyoleyole netetenkanye bupya. Naye wano tewali mulimu. Bansiibulire. Mbasebo ne banyawo musiibe bulungi mweraba abantu beeka muli municipality mbabuuzaako mu ngeri y'enjawulo era mbasiibudde nga mbagamba nti ku luno mu mpaaka lungende mu palamenti ngende mbakiikire. Tubalinze mu comment section naawe leeta ebirowoozo byo ffe tubirabye bwe tutyo. Nawe tuwe ebirowoozo byo tuyinza okubeera abakyamu gwe tuwe ebituufu. Buli omu ali entitled ku ndowooza ye. Kasita otavuma. Weewaawo atulaba omulungi nange kankwageza ekiseera ekirungi. Beera bulungi weraba. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.